Ssabaminisita Robinah Nabbanja yeebazijjira UPDF olw'omulimu gwe likoze olw'okukuuma emirembe mu ggwanga n'okwenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo mulina okuzimba n'emirimu emirala okugereradde mu kutongoza omukolo gwa Tarehe Sita ogwa na mwezi ogenda okubeera e Busoga nga 6 omwezi ogujja. It will be marked under the theme celebrating the people's struggle for unity, security and peace for socio-economic transformation. You have been loyal, strategic partners since the years of Fronesa. Nabbanja ategeeza nti ageza okujjukira ebiseera ebyakasigizi mu ggwanga wakati mu kujjukira abakolidde mu ddene okuzimba eggwanga lyabwe. The achievements this liberation force has registered clearly demonstrate the struggle was not in vain. Let us therefore remember the darker days of this country when there seemed to be no hope. Ate Minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamakakisembi agamba nti kyankisa nnyo okujjukira obulumi abo abaleeta emirembe mu ggwanga lino bwe bayitamu. It is always prudent to remind ourselves of this painful history from which we have emerged. Uganda now, everyone sees that stands tall as a beacon of hope, prosperity, and above all, as a vanguard of regional and continental stability. Omuduumizi wa EPDF Yeno Wilson Basumbadde ategeeza nti balabika ku baali bajaguliza mu nkambi z'ebene oluvannyuma beekuba mitima basobole okuddako mu bantu ababeebaza. And then we decided from the 24th anniversary to celebrate outside the barracks in a rotational manner according to regions. Ategeeza nti singa tebakolagana n'abantu n'emirimu gyabwe ng'abamagye yandikonzibye. We have a Defence Forces Week set aside so that we can thank the people because they are the backbone of our security. Iyo omulimu w'ebyobufuzi mu UPDF Major General Henry Masiku annyonnyodde ebintu ebyenkiza ebikoleddwa mu Busoga omuli okuzimba n'okuddaabiriza amasomero okuzimba ekizimbe ky'eddwaliro mu bitundu eby'Namayingo n'ebirala. We were in Namayingo still. We found a health center in a hired premise, and it is serving a very large community that is remote from the sub-county, and we gave them a building which is multi-purpose but built with this plan of a maternity ward. Damba Tadewo yakusakidde gule nkulwa Bukedde TV.